waliwo enjawulo wakati w'okufumiitiriza n'okulowooza. Wadde ng'okufumiitiriza kuva mu kulowooza, kubanga okulowooza ye nakazadde w'okufumiitiriza. Kya buvunaanyizibwa nnyo bw'omala okufuna ekirowoozo mu bwongo otandika okukifumiitirizaako. Bw'onaamala okukifumiitirizaako, okufumiitiriza kuno kw'okoze kwe kunaakuwa ansa entuufu ku kirowoozo kyo, oba kyabadde kituufu oba kyabadde kikyamu. Okufumiitiriza ye minzaani epima ebirowoozo, era okufumiitiriza ke kasengejja akasengejja ebirowoozo. Singa ofuna ekirowoozo nti mukyala wange ayenda n'otakifumiitirizaako, oyinza okukola okusalawo okwamangu nti omukyala ono kamugobe oba kamukube emiggo. Naye singa wasoose n'ofumiitiriza ku kirowoozo kye wafunye, oba osanga wabadde okyasobola okuzuula nti naye omukyala ono gwe ndowooza nti ayenda ate lwaki luli kyali kiti, oba omukyala ono lwaki gwe badde ndowooza nti ayenda ate lwaki kyali kiti. Oluvannyuma lw'okufumiitiriza oyinza okufuna amazima ng'ekirowoozo kyo ky'ofunye oba yabadde akikutaddemu yabadde alimba, naye oluvannyuma lw'okukifumiitirizaako otegedde nti oli eyakikugambye yabadde ayagala kubaawula. So kya buvunaanyizibwa nnyo buli lw'ofunye ekirowoozo oba buli lw'oteekebwamu ekirowoozo osooka okifumiitirizengako. Yekolera itongwa ge gange, musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah, naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Teweerabira nti ogugwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yatuteekamu ekirowoozo bannayuganda ffenna, nga mwe muli ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Ate ekirowoozo ekyo kye yatuteekamu ffenna ne tukigula awatali kukifumiitirizaako nti Muhoozi Kainerugaba yagenda okusikira kitaawe. Yoweri Kaguta Museveni mu kututeekamu ekirowoozo ekyo yakyongeramu ebirungo. Bwe yaleka mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'atandika okutalaaga eggwanga, n'atandika okugendanga mu bukuumi bwa pulezidenti bwennyini Museveni bw'ayina, n'atandika okutambulira mu mmotoka ng'eza Museveni yennyini z'alina okuli n'ekya ttooyi, n'atandika okugaba ssente nga Museveni bw'azigaba. Museveni yateeka mu mutabani we ekirowoozo nti ogenda kunsikira, kyokka ate naffe bannayuganda n'atuteekamu ekirowoozo nti ono yagenda okunsikira. Kati kya buvunaanyizibwa ku ssaawa eno tutandike okufumiitiriza ku kirowoozo Museveni kye yatuteekamu nga bannayuganda, era ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba atandike okukifumiitirizaako ekirowoozo ekyo kye yamuteekamu. Akijje mu kubeera ekirowoozo akifumiitirizeeko, akiyingire munda, naffe bannayuganda tukiyingire munda. Kansooke mbuuzeemu nga zonto, bwe munnayuganda ali ku vidiyo eno, gwe kyogamba Museveni musiru nnyo, kaabe gwe Muhoozi Kainerugaba wuliriza, gwe kyogamba Museveni musiru nnyo okulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga kunta nziramu. Muhoozi Kainerugaba, naawe munnayuganda alaba vidiyo eno nga mwe muli ne baana abawoza Muhoozi is our standby generator, Muhoozi is our next president. Nawe munnayuganda atidde nnyo kubanga nange mwendi oba osanga kubaatye nnyo. Olaba abadde yeeyisa bw'ati ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde alagira ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde atutemula ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde asiba abantu ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Gwe kyogamba Museveni fala nnyo oba musiru nnyo okulaga akatiika ak'ekibiriiti akamu mu kibuyaga kunta mu nkuba etonnya. Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Ekisooka mutabani we Muhoozi Kainerugaba yeegwanyiza nnyo okubeera pulezidenti wa Uganda ate nga bya kibuli. Era emabega kaawo mulaba abadde bubi nnyo kitaawe afande muzeeyi tuwe generation yaffe mpa obuyinza bwange
The only way of making my mother proud of me is becoming Uganda's president. Kubanga Muhoozi Kainerugaba akimanyidde ddala bulungi nnyo nti maama we yattibwa kitaawe Yoweri Kaguta Museveni Tanzania myaka 7. Teweerabira nti maama wa Muhoozi Kainerugaba yagenda ng'ambega wa General Idi Amin eri Museveni. Naye bambi omukyala n'atuuka n'agwa mu mukwano, ne Museveni n'agwa mu mukwano. Omukyala ne yeerabira omulimu ogwamutumwa, n'asalawo okutuula afumbe, era ne bafuna n'omwana ow'obulenzi ye Muhoozi Kainerugaba. Wabula oluvannyuma Yoweri Kaguta Museveni ng'ali e Tanzania mu kibiina kye kya Fronasa yafuna okumanyisibwa nti omukyala gwe baakuweereza, omukyala gw'olina ng'omukummaka maama w'abaana bo Idi Amin Dada ye yamukuweereza akubege. Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba yalina ekirooto era ekyo kye mwegombako, si ye musajja awugulwa ebirooto bye olw'okuba omukwano, si ye musajja ava ku mulamwa olw'okuba omukwano. Olw'okuba yalina ekirooto kye teyakkiriza mukwano kumusinga maanyi, n'akuba maama wa Muhoozi amasasi. Era Muhoozi Kainerugaba yategeezebwako oluvannyuma lw'okukula nti maama wo yattibwa kitaawe, nga si mulala amutegeeza ye Toyota chairman wa MK movement oba chairman wa team chairman. Muhoozi Kainerugaba ne yeesitula obukolokolo n'alumba kitaawe amunnyonnyole maama we yafa atya. Museveni yennyini ng'akozesa emmundu ye eya basitoola yakuba mutabani we essasi mu kugulu n'amala n'amutikka ku nnyonyi n'amuweereza e Germany bamujjanjabe. Kakati Muhoozi Kainerugaba emabegako bwe yakola statement eyo nti ongeri yokka ey'okufuula maama wange proud yakufuuka president wa Uganda, bangi temwamanya statement eyo kubanga yali tagigamba mmwe bannayuganda, yali agigamba kitaawe nti watta maama naye nja kuwamba gavumenti yo. N'akola statement endala n'agamba within 2 weeks I and my army we can capture Nairobi. Gwe sooka weebuuze, Uganda etalina lutalo na ggwanga lya Kenya, lwaki Muhoozi abagamba nti asobola okulumba Nairobi? Era ekirala, lwaki teyagamba I and UPDF wabula yakozesa ekigambo I and my army? Muhoozi Kainerugaba ku lunaku olwo yali ayogerera mu kkoodi nti nze n'amagye gange tujja kuwamba. Era information eyo yali tagiweereza gwe munnayuganda, yali agiweereza kitaawe direct. Bwe yalaba nga kitaawe yeefudde nampulira zibi ku kkoodi z'amuweereza, kyava amugamba afande muzeeyi tuwe generation yaffe, guno mulembe gwaffe, mpa obuyinza bwange. Museveni yakimanya nti omwana we ayagala nnyo okubeera president wa Uganda, ayagala nnyo okufuuka president wa Uganda. Kamuguumaza amulage nti nkuwadde green light, tandika jjaneyo ey'okubeera president wa Uganda. N'amuwa okuva ku mmotoka ezeefaanaanyiriza ezize, helicopter, emmotoka ya kaabuyonjo, essente ne audience okugulirira, agende ng'atalaaga Uganda, amukuumira awo ng'ekiguumaaza, amuteeka awo ng'ekiguumaaza. Era abe mumativu nti essaawa yonna taata nkwasa obuyinza bwange ng'emyaka bwe gyekulungulula. Kati ate naawe munnayuganda amaanyi ng'obadde ogateeka nnyo ku Museveni, nga buli Yekolera lweweetunuzaamu essimu Museveni, buli His Excellency lwayogerako eri eggwanga Museveni, nga gwe buli lwoyogerera Museveni nga Museveni omutaddeko nnyo akazito n'akuteerawo ku kiima kolima kisikeya kuloba kiyite kiddami kubanga Muhoozi ddami, nti kakati bwe muba mubadde mu nnumba omu mutulumbe babiri, force gye mubadde mukozesa mujawuzeemu, kubanga ekirowoozo kyeyabaguza kibalagira ddala nti bannange Muhoozi ali mu kkuba jja, Muhoozi ye next president, abamuwagira kubanga bamulyako, naffe abatamwagala ffenna ekirowoozo ekyo ne tukiyingira, naye nga teweerabira ti Museveni akotte ejjinja lye limu ali mu bikubisa ebinyonyi bibiri. Gwe munnayuganda amulwana ennyo,
era alowooza nti Museveni agenda kufiira mu buyinza. Waliwo munnayuganda agamba nti Museveni agenda kufiira mu buyinza ate ng'era kyekirowoozo kya Museveni kufiirako kubanga Idi Amin yayitanga life president naye ate ono yasinza okuteeka mu nkola ekyokubeera life president ekyokufiira mu ntebe. Kati gwa kirowooza nti Museveni agenda kufiira mu ntebe era ng'okimanya ate nga yeggwe mutuufu akutaddemu ekirowoozo ekirala. Omusajja nalabika akooye. Omusajja nalabika akooye. Kati atandise okuteekateeka mutabani we. Atandise okulaga ensi mutabani we nti bannange ono yagenda okunsikira. Naye owaayi buli muntu ajja n'ebibye. Gavumenti mu myaka 5 egisooka era kaleekaleko. Ffe kye tufa kyakukyusaamu ku buyinza. Ffe situfuddeeyo ani ajja wo munnayuganda. Ekikulu si kyakukyusa buyinza. Ekikulu bukyukiddewa. Kubanga mu mupiira waliwo kye tuyita substitute. Substitute ajja n'amaanyi amapya ng'ona gwaddidde mu bigere. Oba ono gwayambalidde omujozi abadde atandise okukoowa. Tokkirizanga okukyusa obuyinza. Wabula bukyuse butya. Ono avuddewo si substitute wooli. Ono avuddewo ayina kubanga ajiddwawo opponent. Kati Museveni yabateeka kwa idolingi. Mwe bannayuganda mumujjeko amaaso mugateekeko ku mutabani we. Yensonga lwaki olaba nti Museveni atambula kitone nnyo ennaku zino bw'ogeraageranya ku ntambula eza mutabani we. Museveni atalaaga nnyo kitone ensangi zino bw'ogeraageranya ku ntalaaga eza mutabani we. Kubanga Museveni luli yatambulanga kumpi buli wiiki ng'agenda wano ne wali. Naye gye buvuddeko awo mutabani we abadde atambula n'okusinga kitaawe. Ate mutabani we n'ajja amuwase n'okusinga ye gy'alina akabonero akalaga nti wadde nze president naye ate ono yasalawo ekyenkomeredde era yafuga. Munnayuganda n'owuguka ebirowoozo n'obijja ku Museveni n'obiteeka ku Muhoozi. Kyokka ate ne Muhoozi n'awuguka ebirowoozo n'agamba nti kati nze nnina sse ne taata musinga obuyinza kyova olaba kati nze ntalaaga eggwanga mu kifo kye. Nze nsuubiza eggwanga ebirungi bye ngenda okukola mu kifo kye. Kyokka ate Museveni era n'ayongera ekirungo mu ndowooza gye yakuguza n'atandika okutambulanga ne Muhoozi Kainerugaba okugendanga mu mawanga g'e Bulaaya. N'ogamba atandise n'okumulaga bakulembeze bannawo. Muhoozi onani Bujingo najja akuba endingidi. Omwana ali mu mawanga azizingana bakulembeze banne. Ono ali mu kuyimba, ali mu kutalaaga Uganda n'ebirala. Kati awo Museveni abaasiko walinze mu ngeri bbiri. Awugulaza Bujingo omuleebeesi. Kati ate ne Bujingo n'amuyambako okuwugulaza abantu. Kati ate nammwe abantu ne muwugulalira ddala. Tibannaye mwetuddeko naye Muhoozi kino ne kino. Museveni si musiru okulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga kuntaggwe munnayuganda twala statement yange. Museveni si fala okulaga eppeesa ly'evvannyuma katugambe tuli mu kuzannya chess ng'age mu kaseera mwagenda okuwangulirwa. Ebyobufuzi bino biringanga matatu ng'ate wazaala. Toyinza kuddira n'owanikayo kaadi yo gy'ogenda okuwanguza nti nina mansita. Ninamu mansita. Kati tokyalina kikuyamba. Ng'ate tutegedde kaadi z'oli zaalina. Oli akyayinza okubeera ne bbege ng'agenda gikucappula atoddemu opiikinga bubiri obwezi busatu. Kyokka ate bw'amala okukucappula bbege n'opiikinga ate y'abaasa nnyo olwa bw'abadde n'obusatu bw'asigaza akamu. Kakati teri muzannyi wa zzaala. Ebyobufuzi biringa zzaala. Teri muzannyi wa zzaala akulaga kaadi y'empanguzi. Akulaga kaadi y'emuwanguza. Kyokka opponent amaaso ogatadde ku kaadi gye bakulaze. Kyokka n'eno kaadi n'eba mmativu nnyo nti nze ngenda okuwanguza boss. Gwe opposition gwe opponent. Muhoozi Kainerugaba ye kaadi. Kaadi mmativu ne opponent mumativu. Ne opponent
ali ku bunkenke. Munnayuganda Omuganda agamba nti akasuka lyakutte oba lyasigazza otabeera mutiitiizi. Omanyi lwaki yaleeta olugalo olwo? Nti asigazza erimu abatayagala ddejjako. Kakati towuguka munnayuganda kujja maanyi go ku Mumpembe Museveni ogateeke kwono mutabani we omutamiivu. Ate ne Muhoozi n'atakimanya nti kitaawe wadde amutega nti amwagala naye ate yamuvuma yamukuba buli lunaku. Ebyobufuzi. Museveni akyemfasizinga nti sinywa mwenge, sitamiirangako, era ekinnyambye okuwangaala ebbanga lino lwakuba sinywa mwenge. Ekinnyambye okukulembera Uganda ebbanga lino oba okufuga bannayuganda abatanjagala ebbanga lino lwakuba sinywa mwenge. Mirundi mingi buli lwakwata akazindaalo agamba sinywa mwenge, era nakubuya ne byafunye mu butanywa mwenge, ng'ate akimanyidde ddala bulungi nti mutabani we waddanga lujuuju. Kali bw'ogamba nti sinywa mwenge kyekimpanguzizza era kyekimpangazza, kyekinsobozesezza okufuga bannayuganda ebbanga lino lyonna, kyekinnyambye gavumenti yange obutawambibwa kuba ekimu ekyawambya gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote bwali butamiivu. Kati bw'olaga nti omuntu atanywa mwenge asobola okukulembera Uganda ebbanga lyayagala oba okugifuga oba bamwagala oba tebamwagala, asobola okuwangaala. Kyokka ng'ate mutabani wo bw'ateeka ati omumwa mu ndeku agunnyulula ennyonyi zimukungula empeke, kabonero akalaga nti avuma mutabani we nti tasaanidde, naye ate ne mutabani we takimanyi nti taata we abeera avuma ye. Waliwo kye tuyita obwa Museveni. Nkiddemu. Waliwo kye tuyita obwa Museveni. Ne Bobby yeesimbyewo ku bwa Museveni. Abedi Bwanika yeesimbawo ku bwa Museveni. Simwogerere yeesimbawo ku bwa Museveni. Oba bannangaani agenda okuwangula obwa Museveni. Nti erinnya Museveni olunaku olwaleero terikyali bubeezi linnya, wabula yafuuka tayito ey'entebe y'obwa pulezidenti, kubanga Museveni ebbanga lyaludde ku bwa pulezidenti ayambadde obuyinza okutuuka ng'erinnya lye lifuuse bwa Museveni. Olw'ensonga aluddewo nnyo abaana bano abazaaliddwa nga Museveni yamala dde okujja, abazaaliddwa oluvannyuma lw'okujja kwa Museveni balowooza obwa Museveni si linnya, it's a title. Kakati Museveni olunaku olwaleero tasobola kubeera bweru wa bwa Museveni kubanga ayambadde obwa Museveni. Takyasobola kugabiramu muntu yenna bwa Museveni. Ekitundu kye eky'obulamu ekisinga akimaze mu bwa Museveni. Takyayinza kubeera bbali wa bwa Museveni. Asobola okubeera singa aba awambiddwa buwambibwa lwa mpaka, naye okukwatira obwa Museveni abukuwe ekyo kikafuuwe. Museveni ekitundu kye eky'obulamu ekisinga akimaze y'ayina sse. Tasobola kuddira kitundu kye kitono kisigaddeyo akiwa omwana we amukoleresse. Okuva kiri nti Museveni ayambadde eddiba ly'obwa Museveni si ye muntu omwangu ow'okugabamu obwa Museveni. Obwa Museveni bulina omuggo. Omuggo ogwo nga Museveni agumanyidde okumala emyaka 38 oba 39. Omuggo ogwo kizibu nnyo okuguwaamu omuntu kaabe mwana we, kubanga essaawa eno yalibadde yagumuwa dda, naye gwe weebuuze lwaki tannagumuwa lwa nsonga nti tasobola kubeera bweru wa bwa Museveni. Museveni ayina omululu gw'obuyinza. Omuntu asobola okutta mukyala we maama w'omwana we afune obuyinza, oŋŋamba otya nti ono omwana gwe yattira nnyina asobola omuwa mu buyinza obwo bwe yattira nnyina. Museveni tatamiira mwenge. Museveni tatamiira bikuba. Museveni ayina ekintu ekyamukubeera ekyamutamiiza, bakiyita bwa Museveni. Bakiyita
buyinza bakiyita kufuga nga tayinza kweyambululako tamiiro lyeryo ery'ebyokufuga oba ery'obwa Museveni alikwasa omwana mulenzi ate gwe yattira nnyina. Tekisoboka Museveni okubeera ebweru wa Museveni. Era singa Museveni yali wiringi okuba omwana mu bwa Museveni yali badde yabumuwa dda, yali badde yabutwala dda, yali badde yabumukasukira dda. Naye ayina ensonga lwaki tannabumuwa kubanga naye tasobola kubeera bweru waabwo. Tasobola kubeera bweru waabwo. Kwe kusala wakugumaze gwe Munnayuganda n'omwana we amugumalizeemu. Yensonga lwaki nkugambye bino ebintu byakufumiitirizaako si byakulowoozaako. Bw'omala okufuna ekirowoozo tandika okukifumiitirizaako. Museveni tadduka misinde gyalire. Emisinde gyalire bagiyita ddukako kyodduseeko owoomulala akati. Museveni adduka misinde gya marathoni nti nze nnina okutuuka. Anejjukira emisinde gino egyabangawo, it was first term, amasomero ag'enjawulo nga gakompitinga misinde n'emizannyo egy'enjawulo. Walingawo emisinde gye tuyita egyalire. Peetero dduka akati ogende okawe Simiyoni ayongereyo. Simiyoni bw'amala okukakwata akatwalire Damiano. Damiano bw'amala okukakwata akatwalire Kayiwa. Egyo emisinde gyaliwo naye si Museveni gyadduka. Kale twabanga n'emisinde egyakwetoloola ebisaawe emirundi 2 mu egi. Ng'egyo omuwanguzi waagyo yo yadduse n'agimalako oba asooka. Kati egyo gyemisinde Museveni gyadduka. Tadduka misinde gyaliri. Ekirala katugambe Museveni ayagala kukola dynasty. Ng'era akimanyidde ddala bulungi nti omuntu anaakuuma dynasty eno alina kubeera soba. Mutabani wo naasobola okukuuma dynasty? Famire ya Kaguta FG emyaka 10 nga ye Museveni ali soba atambuzaako 378. Ono omutamiivu anaasobola okutambuzaako 3. Era ono omutamiivu anaasobola okuzaala abaana abategeevu nga ye Museveni omutegeevu yazaala omwana omutamiivu. Kubanga mu baana Muhoozi balina okuzaala baba bapanga dynasty. Mwe mulina okuva ayongerayo dynasty after Muhoozi. Ono omutamiivu anaavaamu abaana abategeevu abongerayo dynasty. Nga ye Museveni omutegeevu yalema okuvaamu omwana omutegeevu. Embwa enjizzi ezaala enkolya, naye ate enkolya yo tesobola kuzaala mbwa njizzi. Ekirala alikuuma abaana be. Ekirala Muhoozi alikuuma abaana ba Museveni. Alikuuma mukyala wa Museveni. Oba bw'alijja mu buyinza alisookera ku mwannyina Diana. Peshe ono mukyala wa Lwabogo. Peshe si mukyala wa Lwabogo, Patience Lwabogo, Diana Lwabogo. Kwaba babiri. Alikuuma abaana be. Mwana we yafumbirwa Lwabogo nga Lwabogo ebbanga lyonna abadde agugulana na Muhoozi ng'ate ffenna tukimanyi nti abakyala bayinfluensinga kinene abaami baabwe kube bawalana ku kye banaabeera. Lwabogo aba ayagala bwa president okusikira ku bukola famire n'ejjoga. Omwana ayagala kusikira ssezaala we kyokka mwesiriwalira. Omwana oyo ayagala kusikira ssezaala we. Sikiraba nga yamala kisiŋŋaana. Lwabogo aba ayagala kusikira ssezaala we ku bwa president
nga ne Muhoozi ayagala kusikira taata we kuba president. Kabonera akalaga nti katugambe Muhoozi Museveni amwagala abe president. Kitegeeza Museveni aba ayagala kusikirwa mutabani we abeereko naye nga abeereko president nga naye Museveni bw'abadde. Kyokka ate ne Kataaha ayagala muwala we Diana abeeko mu first lady nga naye bw'abadde. Kitegeeza Diana ayagala okubaako nga nnyina, ne nnyina ayagala Diana abeeko nga ye. Ekyo kituukawo nga Lwaboogo yasikiddaani Sezaala we. Automatically wabeerawo olutalo, wabeerawo obukuubagano wakati wa Lwaboogo ne Muhoozi wange omutamiivu. Singa Museveni akwata obuyinza n'abuwa Muhoozi, Muhoozi alikuuma abaana be. Kubanga Diana, Peshe ne Natasha bagatte ebbeere. Muganda wo bwe mugatte ebbeere yabeera muganda wo ddala 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 ddala. Era muganda we mwava mu ntumbwe za kitammwe naye nga temwagatta bbeere, tebabasala ku kyenda kimu. Oyo singa afuna obuzibu. Noono bwe mwava ku kyenda ekimu ne bwe muliba temugatta taata, olisooka ono bwe mwava ku kyenda. Kitegeeza Diana, Peshe, Natasha, Kataaha bonna bali ttiimu etya tebawagira Muhoozi. Ate nga ne Muhoozi akimanyidde ddala bulungi nti bano tebayonka kulimu era akitwala nti bamboola. Ye maama alenze yazaalibwa omu mpanga waabwe yaye banagezisaze walumbe yajaganya be yansona netijara dedede. Kakati olw'okuba alina ekirowoozo ekyo, that mentality, agalwendi kwata obuyinza Kalwaboogo, mukazi waako, Kataaha, baani bonna inje Museveni asobola okuriskinga obulamu bw'abaana be abasatu. Bali sigenda babala bagenda azaalamu baminisita be, bagenda azaalamu bakabasajja. Asobola okuriskinga olw'abaana be abasatu, olw'omwana ono omu. Museveni ye musajja amanyi okumwenyeza atamwagala. Museveni akumwenyeza nga takwagala singa kye kiba kimuyisaawo. Amanyi okwenya. Ono omwana avaayo n'akola statement nga tannatwala na buyinza. Kyabaganda tugenda bajonyesa mulinde omulembe gwaffe. Kubanga bw'okozesa statement nti ffe abatwezi tetuzannyo oba okuba Baganda, notajjakana nadduli nga tonnajja mu buyinza, ate n'otamuttira mu kamooli owaayirize gw'ovuganya naye n'olaga nti nze nkikoze. Museveni golooza takimanyi nti ekyoto ky'obuyinza kiri mu Buganda, era Omuganda nga takusiimye tosobola fuga. Kubanga ne Museveni yali tayagala Baganda, yabakwenya n'amala okutwala obuyinza n'atugirayo kukalaza entuufu, tonnatwala buyinza. Oli ku Baganda owoni ng'otandise n'okutta, ate okutta tekyali badde kibi kubanga ne Museveni yattanga naye ng'awaayiriza gwavuganya. Oli ku Baganda otandise okutta n'okubatiisatiisa ng'okyali ku levo ya kuboogereza. Bw'olimala okubawayira togenda battira mu maka. Abakyala waliwo kye tuyita courtship. Naye mmanyi oluzungu, mmanyi oluzungu. Waliwo kye tuyita courtship, okwogereza mu kaseera kano ak'okutazaamaŋŋana. Kyokka ate n'Oluganda ndumanyi. Mu kaseera k'okutazaamaŋŋana oba courtship, omusajja bw'olibanga wampisa mbi kweka. Bw'oli kweka empisa ze embi, omukyalo ojja kumulowoozesa nti oh my God, Katongole alina empisa ennungi, Katongole ne bwanyiga oba ne bwe tuteesa ntusenkana essaawa ezinenda nga it's okay darling, lwaki sifumbirwa muntu ono? N'alyoka akulaga empisa ze ng'omaze okutuula mu maka. Ekyo Museveni yakikola.
mu kiseera ky'okutwogereza ye musajja yali asinga okwogera obulungi kubanga omusajja oyo Mukama Katonda yamuwundira olulimi makubuula. Kati ate ono mu kiseera ky'okwogereza mwakubirawo ebigambo nangulira walongoludde pale gwe nakale nsobola okuba nenkumenya amannyo. Kati gwe omukazi oba musiru wa ngeri ki okugamba tingenda fumbira omusajja ono? Era gwe bayita mpanga oba muyite katumwa ayogereza omuwala oli asobola okwagala ne Katongole, olijja wa appetite eyagazisa nannozi okufumbirwa Katongole nga Katongole ali mu kumuboggolera, ali mu kumutiisatiisa, atandise n'omukuba empi ng'akyayogereza tannamutuusa na wakaba kyali mu courtship. Muhoozi Kainerugaba ekyo kirowoozo ky'abaguzi Museveni naye mukifumiitirizeeko. Naye era nga mukimanyi nti Museveni bw'agamba nti ŋŋenda Jjinja, tunulako ne ku lw'e Masaka ayinza okuba gy'agenda. Wakugambye nti waayita awo tomuteegera. Weewaawo mbagambye tasobola kubeera bweru wa bwa Museveni. Naye empologoma eteegera ku lunnya eyo enkadde nga yali njizi si esalawo nti kati nteegere ku lunnya, amaanyi gaba gaagitimawa. Ku Muhoozi ono gw'otaddeko amaaso yongerako David Muhoozi, oyo mutabani wa Museveni gwe yazaala ebbali. Mwate temubimanyi, mutemukimanyi, mutabani we naye temubyogera ne mundeetera obuzibu. So yongerako Muhoozi David eyaduumirako ku magye ga Uganda. One, si mwasamu, mu baana bo mubaamu omwana wo, ate omwana wo omuzuulira mu bikolwa bye, era oyo gw'oyita omwana wo yaba omusikaawo kuba abaana bo bonna tebasobola kusikira. Toyinza kusikirwa mutamiivu, omubbi, omutemu okuggyako nga wazaalwa omwana omu. Wabula naawe oyagala osikirwa omuntu azannya emizannyo gye smartly. Oli yasoma, sajja muyivu, si mwasami, tasabuka, mukwata mpola. Era gwe tolowooza nti ye tatemula kuba Museveni ayagala nnyo abatemu. Naye atemulira mu kisiikirize, atemulira mu sketch, tatemulira mu bode ye nti omulaba ajje yeewaane n'okwewaana. Era otunulemu lwaki Museveni yamujja mu magye n'amuleeta okubeera omumyuka wa Kayindo Tafiire mu Ministry ya Internal Affairs, ye minisita omubeezi. Era nga abavudde mu magye ne bajja ku bwa minisita watera okubaawo ebibuuzo bingi, ku ono tewaaliwo. Generalonde ebibuuzo byali bingi, Katumba ebibuuzo byali bingi, Kwani ebibuuzo byali bingi, naye ku ono tewaaliwo kibuuzo. Ono yamuleeta direct nti minisita amusembeza ku lujjuliro lw'ebyobufuzi ng'ayita mu mateeka amatuufu, kubanga tosobola kubeera kuyingira byabufuzi nga tosoose kuva mu magye. Gwe weebuze lwaki ye Muhoozi akulaga nti ali mu byabufuzi ng'akyali munnamagye. Lwaki oli ye amwerulidde ekkuba ettuufu? Tandika omuteekako amaaso kubanga ogayi bw'agamba nti ŋŋenda Jjinja, muteegere ku lw'e Masaka. Ate si musiru okukulaga akatiike kamu ak'ekibiriti mu kibuyaga kunta. Eyo endowooza Museveni gye yabaguza, mutandike ogifumiitirizaako. Yekolera itongwa geegange ate n'akali amaggwa nkigagamanya enkyusa ekooti nve ku bintu bino etulisisinkana olundi ate n'akali amaggwa akikagamanya enkyusa ekooti nve ku bintu bino tulisisinkana olundi mweraba. Naye anyumiddwa analisisi ya leero, lwaki tompayo data? Ovaako ki? Omuyimbi ovaako ki? Just data.